National Drug Authority kiraza okutya nti waliwo eddagala ery'ebicupuli naddala ku katale erya hepatitis B era nga lino lyandibanga lya bulabe eri abantu. Abakungu okuva mu kitongole kino bagamba nti okunoonyereza kwe bakoze bakizudde nti waliwo amalwaliro g'obwannannyini agasinze okutunda eddagala lino nga lya bicupuli. Mu malwaliro 8 ag'obwannakyewa ag'obwannannyini that is Mbara Community Hospital, Divine Mercy, Mayanja Memorial Hospital, Family Doctors Clinic Mtungamo, Mbara City Clinic, UMC Hospital Ebukoto, Malcolm Healthcare Sasi, Kampala Medical Chambers ku Buganda Road wani Kampala. Mu kino bazuula nti waliwo n'abantu abategeka ensiisira z'ebyobulamu mu byalo era ne bakozesa eddagala ery'ebicupuli. Embale mu Central Market nayo nga n'abagaba eddagala nabo nga si batuufu, n'endala camp twagisanga Mbara University naye nga abasanyu Medical Center Katabi mu Entebbe nga be bagikola. Hepatitis B hepatitis B ali mu malwaliro ga gavumenti ajja mu mililita 10 mu kacupa nga kaneneko kabeeramu doozi 10. Waliwo abantu abakwatiddwa era ng'essaawa yonna bagenda kuba nga batwalibwa mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe olw'okuzannyisa obulamu bwa bannayuganda. Era kati bali mu kuwoza tubaguddeko keesi mu police and abalala tukyeyongera mu maaso n'okunoonyereza. Ekitongole kino okuvaayo ne kitegeeza nga waliwo eddagala ery'ebicupuli erikozesebwa mu bantu kyeyongedde okuleetawo okutya n'okwongera okubusabusa gavumenti engeri gy'ekolamu emirimu gyayo. Kyamu nnyo eri gavumenti yaffe kuba yeereeta abantu abo bennyini era yeereeta ebintu ebyo byennyini n'ebiyingiza mu ggwanga lyaffe. Kati kitegeeza gavumenti yaffe ne Museveni basazeewo bannayuganda okubatta, simanyi baani be baagala kweddiza nsi. Eggwanga lyonna ffubufu, eggwanga lyetaaga kutereeza, simanyi twetaaga ndowooza obununuzi obulala kuba kati embeera egyempulira bagamba baatununula naye twetaagayo okununulwa okulala kuba buli kintu kyonna kati kifu. Lyatuuka litya mu ggwanga okulaba nga baagala okutta bannayuganda era kino njagala kiteeka ne security yennyini ennyonezeza abantu baani abalira eddagala era lyayitawa okulaba nga lituuka mu ki bannayuganda okusobola okuba nga bakuba eddagala effu. Ekiyitibwa eky'obwereere gavumenti ereese bujjanjabi bwa bwereere ekyo sikolagalirako ddala nakyo kuba n'obuzibu bwennyini okusimba layini ninda kya bwereere bankoleko obudde sibulina ate ne mufikka n'ofikka ogenda okuwulira nti ate eddagala lye twaleese naye twagala obuwumbi bwe buti tugende tulyokye. Mu butuufu ensonga tugiteekera ddala ku gavumenti kubanga bw'olabira nti gavumenti egenze ng'ekoowa kwe kuba nti ebintu ebijja mu ggwanga tebirinaako control. Kati tekimanyiddwa kiki ekiyinza okuddirira kwabo abaagemwa n'eddagala ery'ekicupuli erya hepatitis B. Chris Malimu Semakula, BBS Refina, Gambuuze.